eno Qur'ani yajja okubuulira abaana ba Isirayiri ebintu ebingi ebyabakyankalanako, ebintu ebingi bye bakubaganiramu enki empawa, nga bwe tugenda okulaba ebintu bingi ku Isa bennyini abakatoliki, abakristaayo, denominations mpitirivu eziri mu nsi nga n'ezimu tatuzine waffe e Uganda nga bakubagana ku Isa ibn Maryam, nga Allah bwe yagamba nti fakhtalafa al ahzabu min bainihim, oluvannyuma ne babeera nga bayawukana okw'amaanyi ku Isa ibn Maryam. Alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin, amazima agakwatagana ku Isa geego gowulidde agavudde eri Allah. Fala takunanna min almumtarin, towulira ebigambo ebingi ebyogerwa wano ebyogerwa wali n'otuuka okubeera ng'ofuna ittirab, n'ofunamu shak, n'ofunamu akakunkuna, n'ofunamu endowooza. Alhaqqu min rabbik qul a antum a'lam amillah, abuuza gati mwe musinga okumanya oba Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeka bulungi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bwe twakomye ku musomo gwaffe oguwedde, twabadde tumaze okulaba ebigambo bya Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam. Ategeezezza abaana ba Isirayiri kikyali era nga kyekyali ekyamagero ekyasookera ddala bo kye baali balabyeko, naye nga wali wakulembedde ebyamagero ebirala bye baali batannalabako, ng'okubeera nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali alabirira Maryam mu ndabirira ey'enjawulo, ng'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindikiranga Maryam zimalayika okumuteekateeka okufuna olubuto lwa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam, nga okubeera nti nno malayika yajja nemufuwamu omwoyo gwa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam, ng'ebyo ebyali eyo gye yamuzaalira n'ebigambo ebyayogerwa Isa mutabani wa Maryam nga bigamba maama we nga yakazaalibwa akyali awo, n'amugamba nti qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bijid'i nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiya. Ebyo byonna byali byamagero ebyali bikulembedde nga ye Maryam alayha assalatu wassalaam abirabyeko, ng'era ne Zakariya alayhi salatu wassalaam bwe yali amaze okulabako obulabirizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri Maryam bwe yajja n'asanga ebyokulya ebitali bya bulijjo, n'amugamba nti ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Maryam twamulabye nga azze n'omwana, fa atat bihi qawmaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Owange gwe Maryam ate lino ejjano lyotuleetedde. Ya ukhta Harun, owange gwe mwannyina wa Harun. Ma kana abuki mura'a saw'in, taatawo tabanko musajja mwononefu. Wa ma kanat ummuki baghiya, wadde okubeera nti nno maama yali abaddeko malaaya. Fa asharat ilay, Maryam tamanyi abadde mu bigambo ki, naye nga ayina wasiya y'okubeera nti nno fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Yali amaze okulamirwa mutabani we Isa alayhi assalatu wassalaam, amugambye maama kasita omuntu yenna akusisinkana okuteeka ku nninga okwokya kajojijoji w'ebibuuzo singwa ku musoyisoyi w'ebibuuzo, faquli mwanukula omugambe nti inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya.
leero neeyamye sigenda kwogerako na muntu yenna ekyagenda kigamba ono asoose okumugamba, yani ekiddirirawo toddamu kwogera na muntu yenna kigambo. Falan ukallima alyawma insiya, bamuteeka ku nninga ngera bwe kyali kisuubirwa, kubanga ekyo kikolobero ekimanyiddwa fi kulli almilal, ku milla zonna okuviira ddala ku Adamu alayhi assalatu wassalaam. Ekyo kiri min alkulliyat, kiri mu bintu bannabbi bye bataawukana nabyo. Nga ki kulliyat ez'eddiini ze ziriwa? Ziwerako, tukoneko ezimu ku zo. Ebintu nga buli nabbi ajja n'ekintu ekyo. Naam, sekabira nga ki? Tawhid. Nga tawhid. Ekyo buli nabbi kye kimuleeta. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu at-taghut wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. N'omulamwa ogwo gwe nnyini kubeera nga akoola abantu babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, babeere nga beekeka okubeera nga bamugattako ekintu kyonna. Ekyokubiri, naam Sheikh Hassan. Al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, okubeera nga balagirira abantu okukola obulungi n'okubaziyizaako okubeera nga bakola ki? Bakola ebintu ebikyamu. Waliwo ekikulu kyo tulina okusookeraku nga tunagenda ku ekyo, okukkiriza nabbi oyo abeera ku mulembe ogwo n'okumugondera. Wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, teriyo nabbi yenna Allah gwatuma okujjako nga ateekeddwa okubeera nga agonderwa. Idhan buli sharia bagambanga la ilaha illa Allah, ekyo kibuna sharai zonna. Ab'omulembe gwa nabbi Hudu bagamba batya? Hudu rasulullah. Omulembe gwa nabbi Nuhu rasulullah. Ab'omulembe gwa nabbi Musa rasulullah. Ab'omulembe gwa nabbi Zakariya rasulullah. Yenna awakanye ekimu ku bibiri, imma la ilaha illa Allah oba Muhammadu rasulullah, oba byombiriri abira mukafiri. Singa oliaga nti nze nakkiriza Allah naye onombaka namugaana, nga bwe tugenda okulaba mu maaso wetusemberedde okutuuka, ulaika humul kafiruna haqqa, awo bibakafiri abannama ddala. Naam, wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli wayaquluna nu'minu biba'd wa nakfur biba'd, wetugenda mu maaso awo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo ekyo kiri mu ebyo ebiri mu sharai zonna, balina okugamba omubaka oyo nti mubaka wa Allah, fayusaddiquuhu wa yuti'uuhu, ne bamugondera. Kakati awo levo y'okugonda, naam, ng'amaze okukkiriza okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era ng'alina okuba nakyo mubujjuvu ku mutima, ono gwe bayita omusiraamu. Naam, omwononefu, gwe bayita omusiraamu omwononefu, alina okuba nga yakimyumyula ku mutima nti nabbi alina okugonderwa. Naam, eyo enzikiriza ey'enduli ng'agirina nga terinaamu kasagaasagana konna. Nabbi alina okugonderwa mu buli kyonna kyeyalagira. Kaakati awo mu kugondera nabbi, mu kuteeka mu nkola amateeka, kwe kubeera levo zaaki, naye nga bonna kirina okubeera nga kimyumyufu mu mutima. Kasita kibeera nga kiragaya, ng'owuliranga ebimu ate nedda, ate kiyinza okusukka, ate waliwo abakisussa, ate awo tewaba busiraamu. Ne bw'obeera ng'olinamu ekifaananyi ky'okubeera nti nabbi agonderwa, nabbi waffe, naye ng'owulira ate si buli kimu, ate bannange ate n'omulembe gutunuulirwa, ate n'embeera zitegerezebwa, ate n'okusomako kikulu, ate ng'omanya nti obusiraamu bukusenguse. Naye osobola okuba nga olina ekisusunku nga weekiri awo, nga bw'okirengera weekiri, naye nga munda temuli kkovu. Kitegereka? Jazakallahu khairan. Ekyakubiri. Ekyokusatu mu ebyo biri mu kulliyat ebikulu, katubikondeko butatwala nnyo budde, n'ebimu ku byo adh-dhulm, an-nahyi an adh-dhulm, obulyazaamaanyi. Teriyo sharia yonna okujja kuyajja n'okugaana obuki, n'okugaana obuki, n'okulagira obuki, obwenkanya. Nga bwe mukimanyi nti sharia, naam, an-nahyi an shay'in amrun bididdihi, okubeera ng'ekintu kigaaniddwa, naam, kuba kulagira ekyennyume kyakyo. Kitegereka?
N'olwekyo ebintu nga zina, obwenzi, kubeera nti abantu babanga bakatibwako kuuma endowooza zaabwe nga ziri pure ddala ng'omwana azaaliddwa mwana wa gundi wahakadha, ebyo byali mu sharaa'i zonna. Kakati abaana ba Isirayiri balaba Maryam alayha salatu wassalaam ajja n'omwana, tebalyanko ku mbaga ye, tebabeeranko ku waliima ye. Kakati kyebaava bagamba nti ya ukhta Harun, obange gwe mwanyina wa Harun, ma kaana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, fa asharat ilayhi. Maryam nasonga ku mwana ono Isa mutabani wani wa Maryam alayhima assalatu wassalaam. Nabbi Isa natandika okwogera, qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sala waz-zaka ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Allah nagati dhalika Isa ibn Maryam, oye Isa mutabani wani wa Maryam, qawla al-haqq, yani kullu ma siwa alladhi sami'ta ya Muhammad wa kullu ma siwa alladhi sami'tum ayyuhal muslimun wa kullu ma sami'ta min amri Isa alayhi salatu wassalam ghayra alladhi dhukira huna ayyuhan nas. Owange gwe nabbi, buli kyonna kyowulira ku Isa ekitali kino kyowulidde wano. Abange mmwe abakkiriza, buli kyonna kye muwulira ku Isa ekitali kino kye muwulidde wano. Abange mmwe abalina ebintu ebirala byonna bye mwali muwulidde ku Isa ebitali bino bye muwulidde wano bikyamu. Qawla al-haqq, bino bye bigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba mu Qur'an ti inna hadha al-Qur'an yaqussu ala bani Israil akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Eno Qur'ani yajja okubuulira abaana ba Isirayiri ebintu ebingi ebyabakyankalanako, ebintu ebingi bye bakubaganiramu empawa, nga bwe tugenda okulaba nti ebintu bingi ku Isa bennyini abakatoliki, abakristaayo, denominations mpitirivu eziri mu nsi nga n'ezimu tetuzine waffe e Uganda nga bakubagana ku Isa ibn Maryam, nga Allah bwe yagamba nti fakhtalafa al-ahzabu min bainihim. Oluvannyuma ne babeera nga abantu bayawukana okwawukana okw'amaanyi ku Isa ibn Maryam. Kakati wano wetuli wano wennyini qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun, ekigambo kino kyennyini Allah yakigamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe tujja okukiraba mu surati Ali Imran, al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin. Amazima agakwatagana ku Isa geego gowulidde agavudde eri Allah. Fala takunanna min al-mumtarin, towulira ebigambo ebingi ebyogerwa wano ebyogerwa wali n'otuuka okubeera ng'ofuna ittirab, n'ofunamu shak, n'ofunamu akakunkuna, n'ofunamu endowooza. Al-haqqu min rabbik, teri kubuusabuusa nti Allah yasinga okumanya. Qul a antum a'lam amillah, babuuza bagati mwe musinga okumanya oba Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeka bulungi. N'olwekyo nga sinnagenda mu maaso, onolwo faida ku ayo yennyini mu tafsiri eyitibwa Taysiru al-Karim ar-Rahman ya Imam Saadi rahimahullah, Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi rahimahullah rahmatan wasi'a. Ayitibwa Saadi nayitibwa ne Saidi, nenga ekiri madhubutu mu bitabo kiri Saidi, sini eriko kasra, wadde nga ennimi zamanyira nnyo as-Saadi rahimahullah. Bwe yatuukaawo ku aya eyo al-haqqu min rabbik fala takun min al-mumtarin, bwe yatuukaawo rahimahullah rahmatan wasi'a, yaleeta faida nkulu eri abasiraamu, ate nga nkulu nnyo eri batulabu al-ilm, eri abayizi, yani abayizi ba ilm, tubategeeza abawalimu aboogerako eri abasiraamu. Yagamba nti sitteeka okubeera nti nno omanyi details z'ensonga gye weekakasa obutuufu bwayo. Muteeke ebirozo ku nsonga eno, abange mmwe abasiraamu abali eyo,
muteeke ebirowoozo ku nsonga eno abange mmwe abakkiriza. Si tteeka okubeera ng'omanyi details za buli nsonga gye weekakasa obutuufu bwayo ku kikolo. Eby'omunda eby'okugaziwa ku nsonga si tteeka okuba nti obimanyi era oteekeddwa binnyonnyola kino ky'omanyi eky'ekikolo kiryoke kibiri nga kituufu. Allah bw'aba akuwadde ng'osobola okubaako ky'onnyonnyola ekisingako awo, fahaadha fadlun wa minna min Allah. Allah aba akuwadde bulungi, yani ziyadatul ilm, irimu yeeyongeddeko bweyongezi. Naam, wa illa ekikolo ku basiraamu tibamanyi irimu yaabwe ey'enduli. Kino Allah kiragira bw'ati, kino Allah kiragira bw'ati. Tobasingana nga bafuqaha yata'ammaqun nti bamanyi nti nno omukyala alina okuwasibwa nga muwoowe. Bakenkufu ku ebyo ebiri mu mpoowa. Abasiraamu bakenkufu byonna ebikwatagana ku mpoowa. Omusiraamu ajaseeka tuwoowe n'atuulaawo. Ekyokubeera nti si mukenkufu mu bikwatagana ku mpoowa tekimufuula kubeera nti nno takkiriza kikwatagana kuwoowa okwo. Kaakati singa aba abuuziddwa kati mu abasiraamu mugamba nti nno muwoowa, kati tubuulire muwoowa mutya? Omusiraamu wa bulijjo kiri kye weekakasa nti nno okuwoowa kwa mu ddiini, ekyo kati nze kye neekakasa okuwoowa kwa mbuki, omuntu alina kubeera na mukyala nga si muki. Ebikwatagana okuwoowa sinnabitegeera, sinnabimanya, ne kino nkyekakasa nti omuntu alina kubeera na mukyala nga si muki, nga si muwoowe. Kategerekese? Kati ebyo bigaziwa mu bintu bingi. Kakati abasiraamu abali eyo betuli eyo mu Greenland, kakati eddiini bwebanga bino tebinnabatuukako nga tebinnakola bitya, tulina ebikolo biri bimeka? Biri bibiri, mubiwulirize. Bikwatagana ku buli kitonde ekiyitibwa omuntu ku hidaaya, ku bulungamu. Bibiri ebikolo bino bibiri. Ekisooka, wama kunna muadhibiina hatta nab'atha rasuula. Allah tabonereza muntu gw'ataatuusaako bubaka. Ekyo ekikolo tukyekakasa 100 ku kinnaakyo ti Allah talina muntu gw'agenda kubonereza nga teyatuusibwako kumanya, era bagenda kubanga batwalibwa mu muliro. Oli akuuma omuliro ababuuze, alam yatikum rusulun minkum yatiluuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yaumikum hadha. Kitegereka okukakasa nti abantu abagenda mu muliro teri yagenda guyingira illa nga yafuna hujja. Teri yagenda guyingira illa nga yafuna hujja. Wano ku ssaawa y'okubayingiza bonna malayika ebabuuza nti abange bino byekangidde wano, omutawaana guno temwagumanyako nti gyeguli. Alam yatikum rusulun minkum yatiluuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yaumikum hadha. Qaalu bala, bagambe nti omubaka twamufuna. Kitegereka? Kakati ekipimo ki omuntu kyalina okubanga yafuna? Ekipimo ki? Kakati bano bali eyo, kakati ono mutabu yazaalibwa faaza, kakati ono yakulira mu kigo, kakati ono yagira bwati, kati yagira bwati. Sitteeka nti osobola okukenkuka mu asraari za Allah mu bitonde bye, wabula olina obukenkufu mu kubeera nti nno inna Allaha la yadhulimu nnasa shay'a. Eyo ayo ogimanyi, Allah talyazaamanya bantu kantu konna. Kitegereka? Teriyo Allah gwagenda kubonereza nga talina hujja yali emuwa kubeera nti nno ayanukula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah taliyo muntu gwagenda kuyingiza jjana nga yamukaafuwalira yonna gyali. Kasita abeera nga yagaana okukkiriza obusiraamu agenda kuyingira omuliro, naye ate Allah talina gwagenda kuyingiza muliro okujja nga yafuna hujja. Kitegereka? Kati ebisigadde ebipimo by'ebintu ebyo ebiri wakati awo, wakati w'embeera ezo ebbiri, ebyo byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Bikwata ku faaza, bikwata ku abo abali eyo ebunaayira ennyo, bikwata ku abo abaaliwo ng'obusiraamu tebunnajja. Ebyo ebibiri bikwatagana ku bantu abo bonna. Teriyo Allah gwagenda kuyingiza jjana nga yamukaafuwalira, ate teriyo Allah gwagenda kuyingiza muliro okujjako nga yafuna ki? Yafuna hujja. Byonna ebisigadde awo si byaffe by'abantu, tubirekera omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ebipimo bye mu baki? Mu baddu be. Kitegereka? Era nga tuli mativu teriyo muddu alyazaamanyizibwa, kubanga bwe tubanga ffe ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala yatuzizaako buli azaamanya
ate yatutonderamu feeling y'okubeera nti okulyaza amaanya kibi mimbabi awula nti yakubyeko obwenkanya n'okubeera nti ali bunayira nnyo n'obulyaza amaanyi. Kitegerekese alhaqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kakati tuddeyo tuli ku Isa mutabani wa Maryam azze eri abaana ba Isirayiri abagambye ebigambo ebyo byabagambye. Ebigambo ebyo babigaana ne babirijekitinga ne batwala Isa nti azze nga azze n'eddogo era litandikidde mu kibaya, sahirun qawi, ate ono omulogo nakinku. Maama we ne bamuteekako ekigambo ekinene nti mwenzi. Allah ekyakyogera mu Qur'an, wabikufurihim, n'obukafiiri bwabwe. Wano be tuliko be baani? Be Bayahudi. Naam. Wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima, n'obukafiiri bwabwe buvaawa wano okubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yabasindikira akabonero akalikkiriya akejeereza Maryam alayha salatu wassalam, nga nako kwe kwogera kw'omwana ono omuto. Ekyokubiri ng'ayogera ebigambo byonnyini nnyini bo bennyini nnyini bye bamanyi mu bitabo byabwe nti nno bannabbi bonna bazze balagira bigambo ebyo kwawula Allah subhanahu wa ta'ala kumusinza. Kabonero kalikkiriya bulungi. Ne basigala nga bagugubye nga bagamba nti Maryamu mwenzi. Wabikufurihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima, kutemerera okunene okw'amaanyi. Wano tuyigawo ensonga nti okutemerera kw'abantu ab'enkizo eri Allah ng'obatemerera ekintu kibafuba okwesamba kizitowa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga okutemerera omuntu omulala ekintu nga kimusemberedde nnyo. Allah kyava yogera ku Maryam nga buhtanan azima, omukyala eyeefubyeko neyeekuumira mu mbeera ez'ekitiibwa, ne Allah n'aleeta obubonero obumwejjeereza nti talina nsonga yonna, ne musigala mutaddeko ekigambo ekyo buhtanan azima. Okubeera gwe ng'olaba abantu abeebikkiridde n'obateeka mu kifaananyi be basinga obwonoonefu, buhtanan azima, ekigambo kinene nnyo eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abange munyanukule, abajiribaabu tebasobola kwenda, abanikaabu tebasobola kwenda, ab'ekkanzu tebasobola kwenda, naye abaffe mu bwenkanya olaba nga abo be bali eri ku layini esooka mu bwenzi, be bali ku yookubiri. Bw'oba oli wakusimbya abantu bonna abali mu nsi, abo be bali ku layini esooka, be bali ku yookubiri. Layini ziri 10, be bali ku y'omusanvu. Olina bateeka ku ziri eziruddawa, eziri emabega. Ithan lwaki okwata ekitendo ky'abali abo ku layini esooka n'okyambaza bano abo ku layini ekola etya? Esembayo. Kitegerekese? N'olwekyo ekiraga adh-dhulm fil hukm, obulyaza amaanya mu nnamula. Wa bikufurihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Wa qawlihim, era mu ngeri yemu ekigambo kyabwe, inna qatalna almasiha Isa ibn Maryama rasulullah. Awe tugenda mu maaso. Kakati omwana ono akyali muto, baganye daawa ye, kyebaava batandika enkwe zaabwe z'okubeera nga batta kebalabanga akaana akazze okuleeta emitawaana mu ddiini yaabwe ku nsonga nga 3. Ensonga esooka kaagala okubaako bikakyusa mu ebyo ebiri mu Tawraat, wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum. Ekyo kimu. Ekyokubiri okubeera nga mu kujja kwe azze mu nzija bo gye balaba nti nno teriiyo era ebyamagero kubo tebibakolera. Ekyo nno nga tekiri gharibu, tekyewunyisa ku baana ba Isirayiri kwebyo tuzze tulaba kubo okuviira ddala nga baakasomo k'ennyanja mu ngeri y'ekyamagero, baate banatambula mitala mingi ne basinza ennyana, baate banatambula mitala mingi ne bagamba arina Allaha jahara. Tetugenda kukkiriza Musa kutujango otulagidde leeta Allah gye wano ayogereko naffe. N'ebirala bingi ebyabeera mu byamagero ebiyitirivu bannabbi baabakoleranga ne bisigala nga tebyabanyenyangako wadde akamu n'akeddagala. Era nga tujja okulaba mu maaso, wa qaalu qulubuna ghulf, ne batuuka okyeteeka nga nti ffe emitima gyaffe
giriko ekibubi. Allah gat bal la'anahumullahu bikufrihim, balimba emitima gyabwe giringa ng'egy'abantu abalala ne baasalawo okugyeyambisa obubi. Buli kyamagero tekibagasa, buli kyebakola tekibagasa, bali awo bamawale, bali awo befuula baabwe. Bal la'anahumullahu bikufrihim, babawuli obukkiriza tebubayingira, bamanye nti Allah yabagoba mu kusaasira kwe. Fa qalilan ma yu'minun, batono nnyo bw'osiŋŋaana nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegereka ekitendo Allah kyatayogera ku banasara nga bwe tugenda okulaba, dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Era ogenda kusiŋŋaana nga abaasinga okuyingira eddiini y'Obusiraamu bava mu nasaraniya, bava mu buki, bava mu Christianity, be baasinga okuyingira Obusiraamu, era be babuyingira n'okutuusa n'okutuusa olwaleero. Lwaki? La yastakbirun, tebalina kiburu yabaki, tebalina kiburu y'Abayahudi. Awo wonna tujja kutuuka mu kifo kyawo biidhnillahi tabaraka wa taala. Kakati baagala okutta Isa ibn Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Maryam abeere nga addusa omwana ono. Katulina aya gye twalabye ejja mu kifo kino inda ahli taarikh, waja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Maryam omwana ono amudduse, amugye mu bantu bano abaagala okukola ki, abaagala okubeera nga bamutta. Eyo aya twagirabye nga waliwo abalaba nti nno ekolera wali ani, ekolera wali nga Isa akola ki, Isa azaalibwa, naye bangi ku bannataarikh bagiteeka mu kifo ekiraga nti nedda, eno aya eri mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala we yawa Maryam ne Isa obubuddamu okuwangalira mu kiseera bwe bali mu persecution nga bagobebwa abaki, bagobebwa abaana ba Isirayiri. Awo nno tebannafunayo akkiriza Isa alayhi salatu wassalam okujjako bannabbi ba Allah tabaraka wa taala. Abantu bonna Abayudaaya bonna bakyalumye nakakongo, bagamba teriyo nabbi okujjako Musa alayhi salatu wassalam. Isa bakoze eki? Bamuganye, era ne batandika kaweefube okubeera nga bakola batya, bamutta. Waja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan, Allah nafuula Isa ibn Maryam ne maama we okubeera nga kabonero. Wa awaynahuma, Allah n'abawa obubuddamu ila rabwatin, mu kifo ekisitufu, kasozi kalungi kaliko ebyokulya ebirime n'ebintu ebirala ebibawangaaza mu buwangaazi obuki, obulungi. Isa n'awangalira eyo ebiseera bye eby'obuto. Bamufasiruna bayina ebigambo bibiri. Kigambo ekisooka okubeera nti nno yamuddusa amutwala Sham, yani saidi ye Syria. Kigambo ekyokubiri yamuddusa amutwala Masiri, oba oliawo kyekisinga okubeera ekituufu nti saidi ye Misiri gye yamutwala n'abeera nga yawangalira eyo okutuusa Isa lwe yakula. Wayukallimu nnasa fil mahdi, katugenze ku saidi eyokubiri, wakahala, avubuse, kati agenda kujja okubeŋŋanga, okubakolamu da'awa mu ngeri entongole, okubatuusaako missioni Allah subhanahu wa ta'ala yamutumye nayo. Nga tukyayimiddeko wano, wayukallimu nnasa fil mahdi, agenda kwogerako eri abantu fil mahdi, muki, mu kibaya ng'akyaliko ekirira, mwana muto. Waliwo abalala abaali boogeddeko fil mahdi, mu kibaya gye bali, ng'ani naani? Seeka Jaffa nina gwena okumpimpi awo. Ani musembereza omuzindaalo? Shahidu Yusuf. Shahidu Yusuf. Sahibu Juraij. Sahibu Juraij. Ne ashabu al-ukhdud waliwo omwana. Omwana ashabu al-ukhdud. Naam. Abo basatu bemalisha. Waliwo asigaddewo. Ani qissa ya Mashita bintu Firaun. Hadithi eyo mugitunuulye saawa eno. Mashita mukyala yali akola mu maka ga Firauna. Aba ali ku mashata, okumashata kyeki? Okusanirira. Aba asanirira muwala wa Firauna. So nga Mashita ono ayitibwa Mashita bintu Firaun. Naam. Naye nga sinti yali muwala we, wabula yali mu maka ge ng'awangalira mu maka ge.
abaali mu kusanirira muwala we ekisanizo ne kigwa naga bismillah ng'akirondawo kigudde bismillah ekyo nno bakikozesa nnyo abawarabu mukiraba kisanizo kigudde ga bismillah kakati omwana kyava amubuuza nti man huwa Allah atakusudu abi Allah yani gwogamba oyo gwotendereza otyo otegeeza taata n'amugamba la ntegeeza omulezi wange era omulezi wa taatawo n'amugamba nti ukallimu abi ekyoyogedde nkigambe taata mwana wa Firawuna amubuuza ekyogambye nkigambe taata naga amugambe n'amugamba Firawuna n'ayita omukyalo ono n'amulagira okuva ku ddiini eyo yali yakkiriza omukyala n'agaana ne baleeta kiyitibwa al-baqara biqaaf ne baleeta ekitamu ekinene ne bakijjuzaamu butto ne bakwata abaana be bakwatanga omu ku omu bebasuulamu amagumba gonna bwe gadda kungulu yani butto agize obulungi akwata akanyama ako n'akagere gumba nelikola litya nedda kungulu n'akwata akokubiri n'akwata akokusatu kakati aba agenda okumalayo obwana akaana atunulira akaana akasembayo n'akasaasira ke yali asitudde akaana ne kamugamba nti nedda maama kola otya naawe weesuule muki mu ntamu eyo fa inna adhaaba dunya ahwan min adhaabi al akhira hadithi etandika egamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atambula ne Jibriilu nga bali mu Isra wal Mi'raj n'awulira akawoowo akasuffu n'abuuza Jibriilu nti ani oyo Jibriilu n'agamba nti hadhihi Mashita bintu Firaun oyo Mashita kitegereka kakati omwana ono n'ayogera era Mashita kisa mpanvu mwebyo yagamba Firauna tinange ndi mweteefuteefu era nawonseka nga naye yeegize naye nga tannayingira mu nsonga eyo yamugamba nti onkuŋŋaanyize nkusabayo ekintu kimu nkuŋŋaanyanze n'abaana bange bonna ffenna otuteeke wamu otuziikire waki otuziike wamu kati kisa eyo eri mashhura kisa manyifu era ndowooza mwagituuseeko dda wagituuseeko dda Abdurrahman naam eri mu kitabo ki erimu mu musnad ya Imam Ahmad eva ku sahabiani eva ku Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kisa eyo ala shuhuratiha qissatun da'ifa ekyafayo ekyo kiki kinafu era Shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah fi sahih al-jami' yadha'afa ekyafayo ekyo ala shuhuratiha wadde kinyuma nnyo kisitulya ddala imani naye nga kyafayo kiki kyafayo era mu ngeri yemu hadithi erimu omwana shahidi wa Yusufu nayo nki nayo nafu kitegereka abanywevu be baliwa ye Juraij ne Isa ne sahibu wa Ukhdud naam qutila ashab al-Ukhdud Juraij ali musajja musinza Allah subhanahu wa ta'ala nga abantu mumanyifu bani Israel ne baagala mukoleko ekikolobero ne bamutega omukyala malaya najja n'akileiminga ati yamuzaalamu ki omwana ne bajja ne bamenya ekifo kye yali asinziza ekiyitibwa sawma mu hadithi ne babeera nga ababuuzi bandi munnanga ki ne baleeta omwana omukyala gwakireiminga nti mwana waani mwana wa Juraij ava akwata omwana oyo n'amusitula n'amukubako n'amugamba nti man abuka yogera mwana gwe ani kitaawo yalaba nga tewaliyo omuntu yenna ayinza kumujulira ensi yonna emwefuulidde neyesigamira Allah n'akuba ku mwana n'amugamba man abuka ani taatawo omwana kyava agamba nti arra'i omuki omuluzi w'embuzi oba ente oba ani almuhimu arra'i omulunzi amakulu sinze musajja mulunzi wabula siggwe toli taata kitegereka n'abarra'a Juraij era wano mu hadithi eno akadde kagenze naye mu hadithi eno bannange mulimu obujulizi bw'ekigambo ekyokubiri abaffe omwana azaaliddwa mu bwenzi omwana oyo abalibwa nti wa musajja oyo abamwenze oba omwana oyo tabaako taata wadde ng'alina
omuntu agamba nti ono mwana wange nga talina mu disputinga. Teeka ebirowoozo ku bugambo bwe obusembyeyo. Tuli ffenna hadithi ntuufu. Abaffe omwana oyo abeera wa bwenzi, yani omwana oyo abalibwa nti talina taata atambule awo mu kkubo kiwojjolo, oba omwana oyo abalibwa nti wa musajja oyo eyamwenda ku mukyalo oyo, era omwana ayinza okuba akulidde mu mikono gye n'ebifaanaganako bwe bityo. Kigambo ekyo ekyokubiri kye muwulidde kigambo kizito nnyo. Kigambo kya Ibn Taymiyyah rahimahullah, kigambo kya Ibn Uthaymin rahimahullah, ekigamba nti omwana ne bw'aba yazaalibwa mu bwenzi, ebbanga lyamala nga talina amukayanira, mungoberera, omwana oyo abalibwa nti wa musajja oyo. Omwana oyo abalibwa nti wa muki? Wa musajja oyo. Tuli kigazya mu kifo kyakyo biidhnillahi tabaraka wa taala, naye ekigambo ekyo kigambo kizito. Bw'omu ku bujulizi bwakyo ye hadithi eno, man abuka, ani taatawo, agamba nti arrai, omuki? Omulunzi. Naye ng'omulunzi oyo yali mwenzi, yayenda kuki? Ku mukyalo oyo. Waffaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.